Pastor Aloysius Bujinga avuddeyo n'abeera ng'atabukira abo ababanja Pentagoni. Ene News Pack Channel webale kuba nti nate ogyekumide ku mangi genkuletedde akkiriza mbeere ng'ate nga kuwa tutandikidde wa Pastor Aloysius Bujingo leero nno mukambwe mu ababanja Pentagoni ajjukira nti n'ensonga za Don Chris mwatandise oziteekamu Pentagoni mbu Don Chris balwaki bamulemerako nnyo ate nga Pastor Bujingo ye yabba ssente mbu z'abantu bangi nga basuubiza okuzimba Pentagoni gy'atannaba kuba nti nate azimba kaakati Pastor Aloysius Bujinga abaanukudde. Njagala mumbuulire olwaleero lwaki banoonya Don Chris nga Bujingo akuŋŋanyiza ssente za Pentagoni okumala emyaka n'emyaka. What is the difference? Mwe mutambulenga nga mubaleka mubagambe bawangudde abakubuza Pentagoni bagambe muwangudde kubanga abasinga obungi ababuuza Pentagoni nandaweya zaabwe zirimu ebituli. Ate mutambuzaako kizibu okusanga omuntu ali sensible ng'akubuuza ndi Pentagoni eriwa. Ali sensible aba ne byakozeeko amanyi weight ya project eno amanyi bingi kale ye talina budde bubuuza bamuyita omusiru naye atategeera yabuuza ogenze nemmaguni mmwe tubabanja Pentagoni mugajjamu empale tulabanda weya bituli byereere bachafu. Subscribing, liking, leka obaka wao mu comment section. Senga Kulanama yanukudde full figure. Jukira nti full figure yavuddeyo olunaku olwaleero ku Salt Media n'alyoka agamba nti no Senga Kulanama ne company gye baakoze mbu bateekateeka kubeera nga babba bantu. Okitegera kaakati Senga Kulanama avuddeyo n'abeera ng'ate yeewozaako. Kati waliwo ono abadde asamira emmando ezaagaana yeesiba ku lubaale nga akola competition ne Mama Fina. Tamanyi na kuandika linnya lye yennyini akulubusa kalinyanga na kunyonyi. Alinnya obunyonyi n'agenda Kenya. Naye ku ebifaananyi n'agamba abantu nti ali bwe. N'akomawo n'abagamba nafunye emirimu mpozi mu nsi ki? Okuvuza mulimu. Kuvuza bubbi. Si mulimu bubbi. Bannayuganda open your mind. Tuwaza ntwavo tetwala bantu kukola. Era Don Chris baba yababbiramu. Mwenga abaga nti nakola tuwaza ntwavo etwala abantu kupakasa yababba mutuufu. Kubanga tuwaza ndi travel tetwala abantu kupakasa tebabalimba bojja kukulana tuwaza ndi travel kyenina okukolera kiri eki kimu kutwala kulambula Amerika okomewo bw'obulirayo ze $200 zirizooleka ng'omusingo zensasula ensi eyo mukitegedde tuwaza ndi travel tetwala abantu kupakasa kubanga banange nange kati byono byogera nina obusuulu muwoza simanyi Senga Kulanama Don Chris yakatubba ate naye ataddewo tuwaza ntwafu ani yabagamba nti yakutwala abantu kukola. Bannayuganda lwaki temwebeereramu? Ngenda tandika okubaleetera abazungu nammwe ngenda okutandika obatambuza okulambula ensi yonna mu Uganda ngenda batwala ku Maxon Falls eyo notandika batwala nga 11, 12, 13 batwalirayo bubiri naye nze nsazeewo nabasaba emitwalo 5 gyokka mbalage lwaki bakiyita ndi Uganda zaabu. Gwe omuntu akuyita atya ng'alina tours and travel n'akugamba jangu kutwala kupakasa certificate ze tulina tezitukkiriza kutwala abantu kupakasa. Certificate etwala omuntu okupakasa eva mu Ministry of Gender oba Labour. Ministry of Labour mwe mufa gundi bwe mbangu tutte Bulaaya nkiddamu mbangu tutte nganze nga bwe mbakusazeewo nkusabire visa mbange kusabidde nganze tunuulira obumuli soko balaga obumuli kati eno ye office gye ntuula nga director va kwejjo mmanyeeri lengera ekimuli jangu balage ekimuli abette eno tuwaza ntwafu muri wano temanyi nti n'ekabaale tuyinayo ebinyuma okulaba nkuteeka mu kanyonyi mukulanna matuwaza ntwafu n'enkutwala oba mubitegedde
Tunuulira ebimuli, tunuulira. Wati awo nga muzeeko mu ofiisi muno ng'oze okusasulako mutuwaza ntwafa omutambuze. Basabo ne bannyabo bwe nkusafunira visa egenda okunoonya akasente mba nkuyambye buyambi. Nga nange bwe nnoonya visa entwala mu Amerika kati ngenda mu Amerika. Naawe bwe ngikunoonyeza nga toyitidde mutuwaza ntwafa ate ekirala tubeesinga nnyo mu kutunda air ticket. Tours and Travel yaffe etunda air ticket. Mutegedde. Era tulina ebisaanyizo ebitunda air ticket ez'ekkampani zonna ez'ennyonyi. Oluvannyuma lwa Sharon okutonera mukazi we emmotoka ate era n'aproposinga munnange batandise okuba nti nno bamusabula. Big Voice ayina ky'agamba. Nanze mukazi wa Sharon tyanyumidde. Kumwejjadda ku YouTube ovuma abantu okugeya. Mukazi wa bulamu feeding. Ayange yabadde yakava ku kitanda. Obange yabadde yakajjamu olubuto. Si bwe nabadde nsuubira. Engeri gye mudda ku bantu. Mutaano okugeya abantu Sharon la mukazi wa bwantu. Tyanyumye. Kyabadde kibulamu. Kino kyendabye Sharon yaleese emmotoka alabe mukazi surprise naye mukazi we ayinza okuba alina omusajja omulala tekyamusanyusiza deeta mawulire kuba nenyambala gyeyambadde yazeebise nnyo baleme mutegeera. Ono omukazi wa Sharon alina omusajja omulala kati yabadde musanyufu talina romantiki ng'ekimuba mu kakakikake. Zembabule no surprise teyanyumye wadde Sharon yeesiba ku mukazi. Omukazi ayinza okupalooza Frank abaho kubanga ne size ya Frank abaho. Nange bambikawo obusente bw'emmotoka bujjewa. Ababiri bano bo balabika tebalikwatagana era tebajja kukwatagana. Jjukira luli gaali Masasi okitegeera kaakati nno era bazzeemu okubeera nga bagugulana. If you ever tampered with that register, stop the gun. No, these registers I have him here. These registers are very safe. You will not kill people. Are you safe? You will see. And I want you to kill me. Me, I will not kill you. I want you to see. I want you to see today. Yeah. Those are my candidates. Ogenda kawulira kukyasa. Kasasa kayombaka ni. Kayombaka ndogo kwa katolika na katolika. Ai nditire na sana nina haki. Friend. You go from which village? In Wemia. Which sub-county? Wemia the sub. Where is the register? Okay. And the papa, where do you vote from? I vote from. Where is your register? Can I have those registers of the two candidates? Where are they? You are the one who changed it, not them. No. The registrars. Can you open and show whether Papa's name is there? I want the candidates to tell. Assure that they have their names. Yes.
Bajjo n'ensonga ze tezinnaggwa oluvannyuma lwa mukyala we bambi okuvaayo mu bulumi obw'ekitalo n'abeera ng'amusaba abeere ng'amwesonyiwa. Wabula ekyanyiizizza abantu kwe kuba nti n'omukyala ono yavuddeyo n'alyoka agamba nti n'omwana wa Bajjo muyise na mwana naye ye owedde agamba ogwana. N'alyoka agamba nti n'omwana gwe yazaala mu Bajjo tamwagalira ddala. Kaakati nno Eddie Mezaaya alina ky'agamba, alina obubaka bwe nga bugenda eri Bajjo. Mbeera naawo nga buli omwana mwekaka bwekasi lw'amaziga genkaabye ku lulwo. Wanfiiriza ebintu bingi musajja gwe. I lost respect, nalostinga ekitiibwa mu bazadde bange, nalostinga buli kimu. Ng'omwana wo tomanyi oba ayambala, omwana wo oba alya, omwana wo oba yeebaka atya, naye gwe n'ofuna amaanyi agagenda mu social media, agagenda ku TVs, n'otyoboola omukyalo oyo, n'omuyita malaaya, n'omumalamu ekitiibwa kye, ng'ate n'akasente ke wakakwata n'okakumpanya n'okabba. Omukyalo oyo obeera oyagala akole ki? Ng'ate osiiba ku ma TVs, osiiba ku radios nga weewaana, nga bw'oli ow'ekitalo, era ensi ekutenda. Bannayuganda bakuwadde amatu, bakuyita mugezi era weeyita mugezi. Naye ng'ate omukyala ali mu kukaaba, omukyala ali mu kutoba, omukyala ali mu kubonaabonera omwana wo gwe wamuzaalamu. Lwaki tosirikako omukyala n'omulekera eddembe lye? Omukyala oyo lwaki oyagala buli kaseera abeere nga yejjusa olunaku lwe yakusisinkana? Bajjo, abantu abakukyaza ku TVs, abantu abakukyaza ku radios, abantu abakutunuzaamu cameras balina obwongo bategeera oba tebategeera? Nze Eddie Mezaaya nsobola ntya okukutunuzaamu kamera ng'oli mu kwinsalutinga omukyala eyakuzaalira omwana, ng'ate omukyala oyo contribution gy'omuwa eri zero, mu kifo ky'okubeera nti otwala obuvunaanyizibwa nga taata. Omukyala omusasulamu kumuvuma, omukyala omusasulamu kumumalako ddembe, omutyobodde banne be yakula nabo bwe bamusanga bamusekerera. Ekika mwava famire bamuyita malaaya bagamba aswaza, naye ng'ate ke kakodyo kennyini musajja gwe Bajjo ke wakozesa ku alien skin. Alien skin mwamusiiga buli kika ky'amazi ne mugamba nti nno yakuba abantu mu lubiri, nga mwe kennyini mwagenda mu kisenyi ne muleeta abayaaye ne mukola bendera za fangoni. Omwana oyo alien skin mulabe nga mumusuula olw'okubanga yabamma Nkwakyo festival igwe ne Abitex. Kakati ke kakodyo ke kamu okajje ku bantu abali external out of your family, okatadde ku mukyala omuntu amatayizinga. Bannayuganda mutegedde lwaki abakyala abamu tebaagala baana baabwe? Lwakubanga bajjukira embeera y'omusajja gwe yazaalamu omwana oyo. Abantu abamu balinga nsolo, abantu abamu balinga mbizzi, obwongo bwa mbizzi. Kubanga nze mbaliriramu nange ndi musajja, nange nnyinza okubeera nga nnina benzaddemu eyo, naye nga siroba buyambi, naye sisobola kkeera ku makya kutunula mu kamera okutyoboola n'okuvuma maama w'omwana wange oba maama w'abaana bange. Ekyo tekiribaawo, era okutuuka ku leve eyo waakiri nfa, kuba mba ndabira ddala nga nfuukidde ddala ekintu ekitagasa. Omukyala atutta obuvunaanyizibwa obwali badde obubwo. Gw'osiiba ku TV n'okwata ssente n'oziwa abantu ab'ebbali bakkubira engalo bakuyita ow'ekitalo, naye ng'omwana omusaayi gwo tomanyi oba alwala oba alya oba ayambala oba asoma. Amaanyi g'ofuna kugenda ku TV kumuyita malaaya nti era wagula mugule, naye ng'omutima gwo gumanyi nti n'omukyalo ono wamukwanira ebbanga ddene, era omutima gwo gumanyi omukyalo ono wamulimbalimba ng'alina bizinensi ye y'ebizigo n'omubbako ssente ze.
n'oziteeka mu bivvulu. Bajjo omanyi lwaki bapromoters abasinga obungi tebafuna ssente, bazifuna ne zibaggwako ne zigenda bwe zito dwalisiraani bwe biti. Bajjo njagala ojjukira amaziga gowakaabya alien skin. Era gwe Bajjo okimanyi nti no ne palaso okutuuka okuconnectinga akole fujjo ku alien skin gwe ne Abitex mwakirimu kuba mwe mwaconnectinga n'oli omwana oli gwe bayita Simanyaani, bamuyita Simanyaani omuvubuka, bamuyita Kristo Panda. Empisa ezo Bajjo okikola olwaleero ogenda kukigira enkya. Bajjo olina omutima omubi. Kintu kyennyini kye wakola Bobi Wine. Wasooka ne mweraga nti oli muntu wa Bobi Wine. Bobi Wine n'abeesiga yenna n'abeeyabululiza. Ne bukeera ku makya mu kaseera kennyini akasembayo ne muddukira mwenna wa Pulezidenti Museveni. Pulezidenti Museveni n'amala okubawa ssente, Jenosali Museveni n'amala okubawa ssente, ne mugula bye muguze, ne muzimba bye muzimbye, kati essaawa zino ne mukomawo nti naate muli bawagizi ba Bobi Wine. Muddemu mu musikekebo okulonda kutuuke era muddemu mu kuba essama muddeyo wa Pulezidenti Museveni. Bajjo muli babi nnyo. Nze Bajjo aga Katonda bwe nalaba ka vidiyo kano nasula seebase nga ndaba omukazi ono akaaba ne ŋŋamba naye kiki. Bajjo kiki tasirikako. Bajjo ekimwakyo kyasamizenga abantu abatali mu famire yo. Njagala nkubulire Bajjo, ffenna twazaalibwa, ffenna tulina famire mwe tuva. Ne sisobola kukeera ku makya ne nteeka ku kamera ne njogera ku famire yange ekigambo ekibi kyonna, kubanga teriyo muntu agenda ku protectinga famire yange okuddako nze. Buvunaanyizibwa bwange butandikira ku nze. Butetambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel. Wekumire kweno yokka tujja kubeera ng'ate tukomawo n'amawulire amalala agetunaaba atufunye ng'etugafuna ku mutimbagano wetugakuwa. Beera bulungi, weeraba.